Kapu wali saidi zao embuya sawa ni Bobi yangali abantu ayimira basajja be ade basonda school fees n'abagamba temusonda teekateeka zonna office w'ekitebe DPTV Uganda, Down People Television. Nga bwe bagamba nti nfuufu mu nfuufu vumuvu olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunaana 2025 amaziga gazzeemu nga bwe gaasooka ku lunaku nga Marinos azaaliddwa n'olunaku olwaleero era tumusiibulidde mu maziga Miranga na Biwoobe. Tunuulidde maama wa Marinos ng'agolola omukono asiibula omwana we. Kaseera ka kuyonjobala, kaseera ka kugamba ka kinyi kaggobe ebitagambika. Mu ngeri emu omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alaze ennyiike ku bantu abatta bannayuganda olwa just okwagala okukyusa obuyinza ekintu ekiri mu constitution. Mu ngeri emu Bobi Wine ayogedde ku nsonga z'abaana abazze battibwa mu abo nga mwe muli n'omu gwe baakuba amasasi 150 amasasi 150 as if erimu lyali terimutta. Bobi Wine akonye ku nsonga nnyingi ne yeebuuza lwaki ddala bwe babatulugunya nga batulugunya abaana eyo babatulugunya nga aliwo ne kamera babakwate ku butambi kigendererwa kyekyo. Mu ngeri emu awadde Marinos respect nga bwe tugenda okubeera nga tubitunuulira. Mu ngeri emu tugenda kubeera nga tutunuulira Mwami Museveni ayanjudde ekifaananyi kyagenda okukozesa mu campaign. Ekifaananyi kyekyo ekifaananyi n'omuntu owaddala banjawulo. Si yekka tugenda tunuulira ku mukolo eyaliko Speaker Parliament Rebecca Kadaga gwabaddeko abantu ne beebuuza ki ekyamutuukako era ne bagamba yenna eyamusibye enviiri asaana kukwata bukwasi. Nabyo tugenda bitunuulira. DF eya Mathias Mpuuga emaze okubeera ng'ereeta namba 9 agenda okubeera ng'alemesa mbu David Lewis Rubongoya ekifo kya Kampala Central MP yoyo gwe baleese. Mutukkirize emboozi nnyingi n'ebigambo bingi tugenda byogera katukole bwe tuti tukomewo.
muterefu enteekateeka z'okuziika tumaze okutuuka sister wagenda okuba nga agalamizibwa president ne Bafudde soldiers bonna bamaze okuba nga batuuka. So president bamaze okuba nga atuuka ewagenda okuziikibwa mwannyinaffe olunaku olwaleero. Baganda bange basebo ne bannyaboso kyo kiri mu kubanga hapo wali spedi zao embuya sawa ni Bobi yangali kulaba ntayimira basajja be ade basonda school fees n'abagamba temusonda teekateeka zonna office w'ekitebe okufa kya bulijjo naye si kyangu kukimanyiira. Kya bulijjo ng'agenze si wuwo. Akayumba ako ka mulyango gumu, nsonda nnya tebakulimba teri akayingira asanyuse. Ate bwe kijjamu nti omuzadde ali mu kutunula mu ntaana ya mwana we, olwo nalwo lugero lulala. Naye weewaawo batugamba tugiyingirira mu miranga ate era mwe tuginnyukira mu biwoobe. Kanzireyo katambi kendabye wali. Waliwo akatambi ka Bafudde soldier we babadde bawaniridde might ya munnaabwe. Bw'otunuulira abaana abo olaba nga bali kwegamba kye bakola tebakigwira, kitegeke bulungi, kinyuma, kiweesa ekitiibwa, kwegamba olaba nga munnaabwe baba bamuwerekedde bulungi. Naye ate era mu maaso ga mukama waabwe bamuwadde ekitiibwa. Kino kituyigiriza ki kye tulaba ku bavubuka abo? Nti mu Uganda waliwo abantu abakaka abantu obbawa ekitiibwa. Ne tukifuna okuva ewaka. Bw'obeera taata wandirwanye ennyo abaana ne baba nga bakuwa ekitiibwa olw'ebyo nga ddala ogwanidde, omwana najja n'afukamira ng'afukamidde lwa kitiibwa, so si kukutya. Banaye taata atuuse najja ne yeeyalaawo, si nti akuwa ekitiibwa n'obuvunaanyizibwa bwe ewaka nga tobukola, naye akuwa lwakuba akutya. Tuli mu Uganda ng'abatufuga tubagondera not because twagala, wabula kubanga baafuuka ebirooto eby'entiisa. Baafuuka abantu abatadde amaziga, obulabe, obuvune mu buli nnyumba eri mu Uganda. Nga kumpi buli nnyumba eyinayo omuntu aziikiddwa ng'obulabe buvudde mu bakulu abafuga eggwanga lino. Gwe twandibadde nga tuli proud n'abatukulembera oba abatufuga, baafuuka ebirooto eby'entiisa. Bw'okwata n'ogenda e Kaseese, nakumiranga na biwoobe. Bw'ojja mu bbendobendo lya Buganda, gye bawamba, gye batta, gye bakola biki? Bw'ogenda Luweero, bw'ogenda Luddawa, Karamojja, wesanganga maziga. So nga abakulu bandibadde bataata abalungi ababudaabuda era kwegamba abafaayo eri abaana ne tubaagala. Baafuuka kirooto kya ntiisa n'ebiringa ebyo. Njagala nnyo ttiimu ya President Bobi Wine. Bamuwa ekitiibwa, bamwagala kubanga naye akibawa. Tebamwagala kubanga abatiisa, bamwagala kubanga abaagala. Bw'owa omukwano nabo n'abantu bakuddiza omukwano. Si ekyo kirungi bakikuume, ne gye bagenze kiyambako ekibiina okuddamu gattako ettaffaali. Nti omuntu waabalaba nga bali smart, bali strategic bulungi, yeegomba okubeera nga bo. Naye waliwo agamba eyo gurupu ya kyawuno tujja kugimalawo. N'ogamba lwaki weewera kutta? Ensonga tugiveeko tweyongereyo. Bwe tuba nga tuvuddeko awo, njagala kufuna ku bigambo bya Bobi Wine
Bobi Wine ayogedde ku bantu abazze battibwa. NUP ettiddwa abantu. Njagala tufune clip eno. We gather here today tukunganye kwerekera munaffe. Naye sisobola kujjukira mulundi gwakomeka nga tuwerekera munaffe bw'ati. Tugenze mu buli kitundu kya Uganda kyonna. Twagenda mu Ankole nga tututeyo Ziggy Wine. Bamuwamba ne bamutoshalinga n'amaliza nga afudde. Twali Karamoja nga tugenze kwerekera mukanda waffe Lochoto Ambrose yali coordinator waffe wa Karamoja. Bamukuba 150 bullets. 150 bullets. Katayina yadde jinja, tayina anything. Just to send a message. Etisa ffe. Tubadde Arua nga tuziika mukwano gwaffe Fabiano y'omu ku be ba abductinga mu 2021. Twagera Sumani Walyendo bamutta Bussi nga talina musango kubanga ali konvoyi ya Kyagulanyi, emmotoka y'amagye nejja ne Vyeringa n'emutomera ne mutta. Twali Luweero nga twerekera Hakim Sekamwa. Ate Buganda yo kyayitirira. Tubadde Luweero nga twerekera Hakim Sekamwa. Tubadde Kiboga nga twerekera Rita. Tubadde Masaka nga twerekera Frank Senteza. We have been everywhere. But what's important is that when we are being killed, they don't ask what your tribe is, what your religion is. Ngawe mbagambe tubadde in every part of Uganda. Nga tuzika bannaffe. Si lwakubanga balina omusango, si lwakubanga bamenya amateeka, ne kubanga dictator atufuga atya nnyo abantu. Era ffe aba rising okujja okubaako kye tuyigiriza abantu, making sure atuta, making sure anafuya abantu baffe. Njagala kusooka kubuuza kibuuzo. Amasasi ameka agatta omuntu oba ageetaagisa okutta omuntu? N'erimu limala. Njagala weebuuze. Omuntu omukuba amasasi 150 bwali busungu ky'obwo obwatemba omusirikale akuba omuntu amasasi 150. Mu mboozi eyo Kyagulanyi abadde akusiigira ekifaananyi. Ekifaananyi kyakusiigira kyekyokubeera nti bwe baba batta obanga batulugunya, tebatulugunya tribe emu. Era tebatulugunya region emu. Batulugunya Mwankole mu Buganda, Mwaluwa n'ebitundu ebirala. Kiki kitegeeza nti tugezeeko okulaba nga twekuŋŋaanya. Mu kwekuŋŋaanya tweyambe. Bwe tunaba tetwekuŋŋaanyiza era bagenda ku Kimoono, Bakimooli, Bakimoono, Bakimooli bajja kumaliriza nga batomazeewo. Kyekifaananyi kyabadde akusiigira. Njagala tweyongereyoko nga bamaze otusiigira ekifaananyi kyabo abafudde gye bazze baziika. Olivia Lutayo olunaku olwajjo yabuuzizza mukama we nti in fact yabuuza nga tukooye okuziika. Njagala tufuna akatambi ako. Sobola kusituka ne tugenda ku kyomole ekyo eky'eddembe ly'obuntu. Bawulanye MP baffe temutusobola kutuyamba ne tusituka. Tetusobola kugenda ne tubalako obutali bumativu bwaffe. Tugenda kuziika paka ddi President byebyo kaddemu akatambi ako. Abakyala tetusobola kusituka ne tugenda ku kyomole ekyo eky'eddembe ly'obuntu. Bawulanye MP baffe temutusobola kutuyamba ne tusituka.
tetusobola kugenda ne tubalako obutali bumativu bwaffe tugenda kuziika paka ddi pulezidenti owulidde Olivia Lutaaya ebyo byabaddewo olunaku lwajjo nga basabira Marinos ono kati aziikiddwa olwaleero. Owulira nga waliwo obukoowu ne weebuuza bino famire bye ziyitamu singa lulikeera ku makya abantu bonna ne bakoowa nga bw'owulira Olivia Lutaaya. Gavumenti eno enaafunayo omukisa era neebuuza ekibuuzo ku bino ebikolebwa byonna bye bagenda mu maaso n'okuba nga bakola singa olunaku lukya ku makya obuyinza ne bukyuka. Amazima amatuufu gali nti bagenda kufukamira ku maviivi batugambe nti mutusonyiwe twali tetumanyi. Buno bulumi abantu bwe bayitamu singa obuyinza bukeera ku makya ne bukyuka oli agenda kuyimirira agambe nti baali bantuma bankozesa nga simanyi. Kiki kyayinza okukozesa otugamba nti ebyaliwo yali tabimanyi era nga tebimukwatako. Bobi Wine ayogedde ku batta bannayuganda n'abatta abaana ababanja enkyukakyuka. Ekisookera ddala Constitution ya Uganda ekkiriza okwesimbawo era ewa omukisa buli muntu yenna okusalawo muntu ki gw'ayagala okuwagira. Ayagala okuwagira NUP Dembelyo, ayagala okuwagira NRM teryakuba ku mukono, it's your right. Ayagala okuwagira DF Dembelyo, PFF Dembelyo. Omuntu abuuza ekibuuzo, lwaki NUP teweebwa mukisa kola activities zaayo? Kale tugambe nti NUP abaana beewamba beetulugunya nga bwe mubyogera omwogezi w'amagye Kuraije bwe yayogera. Kale beekozesa. Twebuuze, lwaki NUP yokka? Era lwaki buli avaayo ayogera ku mmwe? Tulaba akatambi kano Bobi Wine abadde ayogera ku babatta oba abatta bannayuganda. We are here again, like Honorable Mbaju said, we don't know who is next. Tetumanyi gwe bazaako. But at least we are sure somebody is next. Could be you, could be me, could be your sister, could be your brother, your neighbor, your loved one, your child, could be anybody. But this killing machine that started 40 years ago will not stop until we stop it. Bwe nabadde wano olunaku olwajjo nabagambye nti abafuga eggwanga lino balina ebintu nga bibiri bye beenyumirizaamu. Beenyumiriza nnyo mu NRA okusinga NRM kubanga NRA ye yabaleeta mu buyinza. Kati katwogere ku NRA eyabaleeta mu buyinza. NRA kibinja ekyali ekyabayeekera. Abayeekera tebaggwangawo mu Uganda. Era abayeekera abo okutuula mu buyinza ne babubukaalamu ettundutundu ly'akakadde k'abannayuganda kaagenda. Bwe babanga abo batwala ttundutundu omulundi gumu banaalemererwawa okutwala 10,000 mu nnaku 2. Okutwala abantu 10,000 mu nnaku 2. Ekyo layisi si bwe kiri. Ne Marinos okubeera ng'abonyebonye, Felix Kuraije n'avaayo n'agamba nti oyo byayogera tebiriiyo. Kubanga yatugamba nti oyo Marinos waliwo akasente gavumenti keegaba alabika ayagala keefunirako. Abalala mbo aba ayagala genda bweru kufuna asayiramu naga nti gavumenti yamutulugunyizza.
Bobi Wine agamba mu katambi ke tuzannye nti zino killing machine fe tuyino ziyimiriza. Bannayuganda bwe bataasituke njagala okkirize ogaane bino ebyuma ebigaaya bijja kugaaya paka kuggwe gwagamba nti tebikwatako. Yatuwadde engeri gye baatulugunyamu Marinos si yekka n'atuwa ne ku bantu ab'enjawulo n'abo abawaŋŋanguse ne bafuluma eggwanga ku lw'okutaasa obulamu bwabwe. Tukafune baamukwata omusango gwe just kukwata music system ye n'ateekako ennyimba za Bobi Wine n'aziplayinga. Marinos baamu abducting nga baamuwamba. Marinos baamutwala mu CMI. Marinos baamutochalinga baamukuba emiggo. Marinos baamurepinga. Marinos baamusiiga sirimu. Kino kituuka ku bantu bangi nnyo tebakyogera era Marinos is a hero. She is a hero and we respect her. Bagenda maaso ne batiisatiisa Marinos era nga brother waffe bwagambye ne family ne bagitiisa n'esirika. Marinos yasirika ne batandika ogezaako okwagala okumutta wano ng'era bannaffe bonna abasinga baddukawo wano mu Uganda. Tulina emikwano ebweru w'eggwanga n'agenda e Nairobi. Bangi nnyo bakomredi baffe abadde mu ddenja wano ng'akakwenza yadduka n'agenda e Nairobi. Somehow mikwano gyaffe ne bamuyamba n'agenda e Germany gya Syria. Abantu nga Kyuma kya Yesu somehow n'asobola okusucceedinga n'agenda e Canada. Abantu nga Kalyowa, waliwo omuvubuka bamuyita Alex Kalyowa Kayiwa, bamukwata the same people ne bamusodomize nga mu CMI ne bamuli ebisiyaga. N'avaayo n'akyogera era ne bafuba okumutta n'adduka n'agenda e Nairobi. Abantu abamu ne bamuyamba bannayuganda n'asobola okumalako n'addukira e Canada. So Marinos naye yali plan. Waliwo omukwano gwaffe omu gwe baakuba amasasi mu kamwa, simanyi oba waali wano, Luzige Masudi. Baamukuba amasasi mu kamwa ne mugongo ne Katonda w'amaanyi. Luzige Masudi n'asurvivinga naye era yali mu ddenja emu ne Marinos. Okay. Masudi omuvubuka oyo yayogedde olunaku olwajjo naye okulaba just ku bifaananyi bye wallahi yoyo omwana gw'olengera ku screen baamukuba amasasi ne bamusesebbula emimwa naye tebaakoma ku ekyo newankubadde nga yali mu buvune bwe butyo era baali baagala aviirewo ddala n'awaŋŋanguka. Mu Uganda bino bya bulijjo. Oli omuzi w'emisango akuzzaako omusango ate gwe gubazizzaako omusango n'owaŋŋanguka otaasa obulamu naye nga akuzizzaako omusango ali mirembe yeeyagala teri amugambako. Nga bwe kiri ne mu bintu ebirala nti omugwira ajja ne yeeyagala wano gwe munnansi nga bakulabanga kisasiro. Marinos bamurepinga abasirikale ne teri gwe baakwata kyokka ate gwe baarepinga nga bamusiize n'akawuka ka mukenenya nawunzika ng'awaŋŋanguse. Si buli alwala mukenenya nti afa, osanga Marinos yandibaddewo naye dduka n'obutafuna kyakulya na ddagala mu biseera kyamuviiriddeko okufa. Oba oli awo singa tewaaliwo dduka yandibadde ku ddagala lye n'aba mulamu n'akuza abaana be. Ne n'ogwo omukisa tebaagumuwa. So ye Uganda eyo gye tulimu egenda mu maaso. Byonna nga bigenda mu maaso, Marinos mukulembeze amuwadde respect
esembayo n'abakulembeze b'ekibiina abalala wabula omukulembeze yakulembeddemu enteekateeka eno nga bw'ogenda mu maaso n'okuba ng'olaba okumusiibula okumussaako ebimuli bamusiibule mu kitiibwa. Team Justice Entebbe. Team Justice Entebbe. Honorable Shamim Malende. Women warriors. The women warriors. The foot soldiers. Foot soldiers. Foot soldiers. Foot soldiers bidding farewell to a fellow foot soldier. MP Aloysius. Honorable, we are laying wreath. And then Team Renzori being led by the Chapek member, our team from Bunyoro. My dear President, I'm very sorry because I'm going to Weewaawo webale nnyo webalire ddala gwa kyatwekuumiddeko era akyagenda mu maaso n'okubeera ng'otugoberera vidiyo gituweere like yakatwegattako agenda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Ekifaananyi NUP kyesiiga ne bw'obeera ng'oli muzadde ng'olina omwana wo munda awo. Badde njogerako wano n'omukulu ebbali wano naŋŋamba ne bw'oba muzadde tosobola kulaba kifaananyi NUP kyereka mu kitundu n'ogamba omwana wo biveemu okujjako okuvaawo ng'amazima amatuufu gali nti ogamba ku kyalo kwe bagenze ng'ate abalala bangi beeyongedde okwegattako. Ekisooka babeera smart, bali strategic mu bintu byabwe n'engeri gye babikolamu nga bw'olengera. So tubeebaza, kyokka ate ekisinga obukulu y'enkolagana y'abakulu mu kibiina n'abaana bano be bayita ba foot soldier. Nkulu nnyo nti omwana omulala ne bw'alaba munne ng'agenze at least yeegomba respect eyo. Bangi tufiirwa oba tufa ne tutabiraba nako. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala kugenda ku nsonga Kyagulanyi gyayogeddeko era olunaku olwaleero. Lwaki we baba batulugunya abantu abakulu bano bateekawo kamera? Ekiruubirirwa n'ekigendererwa mu kino kyeki okubeera nga oli akutulugunya ng'ataddewo ne kamera. Bino tebibadde ku Edi Mutwe, bibadde ne ku Bobi Wine yennyini ng'omuntu n'abantu abalala. Kasooke tuwulire ebigambo bye. Museveni agamba buli muntu gwe bakutte bamutokyalinga on camera. Bwe bankwata maluwa bantokyalinga nga bataddeko kamera. Era Mawulira Museveni agamba nabuuza ningamba Bobi Wine bamukubye nga they beat him very properly. Kubanga bakola bino ebintu byonna on camera.
bakwata bakwambulamu engoye on camera ate alina kitabani kye kino ekyononefu kati fe abasajja bw'obanga ate oli w'amaanyi kinyiga n'okunyiga. That's what they do on camera. They torture people on camera. Ebifaananyi bino babikwekana bagamba nti one day ebifaananyi bijja kujja mu ndabe nga ninga afudde. That is how it was. Era mwenge gwe gwatuyamba ebifaananyi bya Edi Mutwe ne bivaayo nga bali mu moto kyalinga nga ali bwerere. Kubanga yali abakulira namwe mumanyi. Byanaku naye obwolumu osekamu kubanga ne gye baziise Marinos endongo yasoose kusindogoma. Yes, endongo yasoose neevuga ng'okusaba kwe bwe kwali. So enjawulo nti wabadde nnyimba za ddiini seba abaana ba NUP abo bakwatidde ddala microphone ne bayimba. Nina bendabye nga si bayimbi naye nga sebo ennyimba z'eddiini oba babatuuzaako eyo mu kitebe ne bazibayigiriza abaaye. So byebyo ku nsonga y'okutokyalingira abantu ku kamera ndowooza kwagala kuswaza n'ekirala bwe bakwata omuntu ow'amaanyi nga Edi Mutwe ne batulaga ku bifaananyi eyo ntiisa n'okulaga abalala olaba tukutte Edi Mutwe. Era mwami Muwooza eyo statement, in fact eyo tweet yagikola naye tuba twakutte Edi Mutwe kati ate mmwe abasigadde, ekitegeeza nti waliwo okutiisatiisa. Mubiveeko, mubipowe, mubyesonyiwe. Naye abaana nga bali solidi. Marinos yawaŋŋanguka ne mu ggwanga naye yasigala akyawanda. Kale byebyo ebibadde mu kuziika olunaku olwaleero. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwummuze mirembe, amusonyiwe ebyamusobako. Tuli baana b'abantu, tukola ensobi mu kumanya oba mu butamanya. Amusaasire nga nze bwe siri mutuukirivu naawe ndaba. Amusaasire akwate ne ku mitima gy'abo abalowooza nti ensi bagenda gisiba ku kikondoolo, bagende nayo mu ttaka. Abajjukize nti fufumuvu nabo bagenda. Kale kakati katutunuulire ku bifaananyi bino. Mwami Museveni leero bafulumiza ekifaananyi kya posta. Yeeyo gye bafulumiza. Oyinza okwebuuza lwaki nkireese era n'ombuuza ddala kibadde kyetaagisa. Kyetaagisa. Kati waliwo ali mu kunyiga. Agenda onyigaga kati afaaki atulere kokiwulire. Kakati ekindeeseza ekifaananyi kino, ekifaananyi ne nannyini waakyo owaddala banjawulo. Tuwe ku nannyini ekyo kye baleese, kati nannyini y'ono. Njagala kubuuza lwaki temwataddeko kino? Ekyo si ekifaananyi kye bazze bakozesa mu okuva 2006 kiri? Lwaki ekyo kya 2006 ddala mukakasa akyali matabutabu atyo? Banditaddeko kino lwaki kiri? Soko tuwe Kyagulanyi. Eno lekayo mwami Museveni n'otuweewo Kyagulanyi, kubanga tuyinza okubeera nga badde nsoma ku mboozi ya alien buno obwomubwengula. So naye tubeere serious kati. Ono nono gwe bw'oba olaba kifaananyi kikyosaana okubeera nakyo mu nju kale okulabako.
kati ono ye Kyagulanyi ono ye mwami Museveni sikyo ddala kale Bobi Wine yoyo wa ddala tombuzabuza producer tukolera abantu ebintu ebyo kakati ono ye wa ddala ne bw'omusanga yoyo tuwoli owa ddala totuwono owa posta tuwa owa ddala ono ye wa ddala era bw'omusanga bwato bwali lwaki tebatuwa oyo yani abagaa nti ekifaananyi kya 26 tekiggwako kati nze mbuuza mbu lwaki temussaako kino mulowooza ekyo tekisobola kukanga baana of course to respectinga bajjajja sikyo buli muntu alina jjajjaawe lwaki temukkiriza ne muwa abantu abakulu ekitiibwa ne mutakwata kifaananyi kimufaananya nga muto ne mussaako kino kyekituufu kakati sooka oleke tuwe kya Moses Ali tuwe kya Moses Ali tuveewo Moses Ali bano bo bye basinza otukolera kwe kutuwa abatali bo naye nga abantu balo naye gwe mumanyi nti nno kituufu aba NRM batuufu obutakolera bantu mumanyi nti n'abantu balonda abatali bo omutuufu tebamulonda balonda mukyamu kakati tulina Moses Ali owa ddala era tulinayo n'atali wa ddala omukadde kati omukadde yali kuki ku bifaananyi mujja kiwulira so bwe tuvaawo baasi eyo official poster ya Moses Ali bulaza simple njagala okwate Moses Ali gwe tulina mu butambi owaleero yeyo poster gye yafulumiza kakati tunuulira poster n'owa ddala awo oba oŋŋambira ddala bigattirawa balamu n'akuba engalo nina ekibuuzo kye ŋŋenda okubuuza omugenyi waffe naye ŋŋenda kimubuuza mu programu eddako nina balamu kyendabye kyakoze leero ate ono abinsobolera kaakati beebo ekyo kyekitegeeza ebifaananyi byandibadde bwe bityo ng'ono ayinako kino n'ono ayinako kino kuba be baddala ebyo byebifaananyi ebiri current naye gwe n'okwata munno n'ogenda oleeta ekifaananyi kya 26 ajja kunyiiga tuveeyo n'abiibya baana bagambuka wano balamu atayo abawuzi b'obunyama nekyawugi aya baasi n'ateguka ozi batugala tuve ku bantu abakulu tuwe Rebecca Kadaga bano be bantu ba NRM beeresa teyagala tuboogereko baasi njagala okutwala omukisa guno okunenya omuntu yenna in fact bwe mubanga mukutta amasimu ku mikolo ebintu ebimu mubireke bw'olaba kamera eyo Tekino ye yakikutte iPhone yandikutte omuntu omutuufu abantu ba Tekino muve kukuba ebifaananyi ne kwata video ku mikolo kituufu si bwatyo bwafaanana adaye yenna yakutte vidiyo eno asaana kolimira kati mukama nsonyiwe naye neyakoze akaviiri kano kati yamugambye amukola baby hair yamugambye amukola ki oyo yekyama yakola atya ye MP ye minister owa ensonga za East Africa siwe kiri era ye second deputy president ye first ye wanji first deputy prime minister si oyo gwolengerawo ku screen era ye wamawulire ku kyalo kwava
oyo ye wa mawulire kati ofiisi zino zonna oba zikwata atya kale akali amaggwa ke kagamanya enkyusa naye owa saaluuni ye tetuli kusonyiwa kati n'abateekawo tekino temuddamu kuba ebifaananyi yadde okukwata vidiyo omuntu abeera mulala ne muleeta mulala tekijja kukola tuveewo waliwo agamba olimba yeye gambi si yeye tokiremerako ayeye alimba tojje abaffe Kasibante wa DF Mpuga wa DF Abedi Bwanika wa DF tebaagala kulaba David Lewis Rubongoya nga yeesimbyewo mu Kampala Central era eyo ensonga bagisalidde amagezi Rubongoya agende yeesimba ewaabwe bwe bagamba okumanya bamwagala agende yeesimba ewaabwe bamuleetedde omuntu ng'ono awangula buwanguzi Kampala bosi tuwa katambi eyo ye namba 9 gwe baleese producer mutuwe. My name is Jen Nanchinga and I've come to contest as a member of Parliament because of the following reasons: high taxes, poor working conditions in the city. We want to change. We want to use our taxes. We want to see that our taxes are benefiting us. We want to give hope to people who have hope. People are so depressed. No one is hoping. We need people as members of Parliament because it's us who make the laws which oppresses our people. We need to come out. We need to have hearts for our other members because this is our country. Let's stand up and make a change from the grassroots. What should the people of Kampala expect out of you? They should expect, I need to first of all, because people are broken. We have been counselor, social worker by profession. I will make sure there's rehabilitation around Kampala for businessmen and women to come and get hope. Yes. Okay. How are you ready for the race? Sorry? I'm ready because I have what it takes. And I know I'm going to. I will. Banaye DF bananga motoletedde omwana kati mwogereko ki sebo bo bwe batuddeyo balabye nga Rubongo yatajjaawo oyo omwana yajjaawo kakati simpo gwe tunuulira amuli ebbali aga naye kuswala nabaki kuno ddala ebyo bye wasoma gwe DF erese bakulembeze sebo bo bagamba bateeketeeke naye balemereddwa okuteekateeka omuntu dayi bannakampala waliwo kali ka sawundi akagamba bannakampala nedda aga bannayuganda omutemu wuuyo saagala kusukkawo nkomye naawe nnyiize gwe kikulume ngenze kozi nno bagamu subscribing sinagenda yenze Sajjime Morgan yabadde ku kamera songa abe ku mapeesa yabadde mu production omwana ayagala akagamba ako abe ku mapeesa agenda kwesimbawo naye konso ke kabonero konso ke kabonero naye mwenkola nabaki bano
oli ssebo yembo ye Luwero's finest. Yete nesebo yaloga muntu mulamba n'amuzza mu kyalo. Yali eno yeyagala anywa mata. Kale Mukama Katonda abatukumire mubeere bulungi. Mweraba tusinkane video dako.